abakuwa amawulire kuba waliwo abantu ababa n'amawulire ne bagenda nga mitongole biragenda okulaba nga the identities have leaked ne batuusibwako obulabe office yo n'akakiikoko first of all nja kubuuza nti okkiriza abalina amawulire okugakuwa nga ba whistleblowers after that are they protected? Sebo Danstan n'abatuuliza mwe n'abaami n'abakyala okuva State House anti-corruption lwe yateekwako waliwo emikutu mingi tuyina a 24-hour call center tegalangako yenkugambye erimu officers abava mu civilians ate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekyo kisobola okuba proved omanyi mwe mwina olukusa okukola investigative journalism so you can do that. Tetunafunako muntu yenna atureportingidde omusango ne bamutiisatiisa kubanga we encourage anonymous reporting but with some substantial evidence. So protection ffe gye tuwa abantu tetwagala tubaweeyo nti ono yatugambye kino tetukikola tate tetunafuna incidence eyo tugezaako okuprotecting abo abatuwa information oba amakulu tugezaako tetunafuna incidence ate nkugambye nti emisango gyaffe gye twakanoonyereza erimu obuwumbi 256 sofa monetary value ne recoveries nzogeddeko convictions nzogeddeko ne big fish ezize nemukene ayogerwako. Okay. So abakuwa amawulire abakuuma tebatuukibwako bulabe yes anonymous reporting naye nga waliwo substantial evidence. Alright. Ate nze abange singa waliwo antuukaako nagamba nze njagala nkuwe gwe kennyini olw'okuba saagala nkiise mu call center osobola kuntuukako directly naye abantu bangi ate nange kitandise okunnema kubanga buli omu ayagala buulire nze ajjewo kennyini sikisobola kubanga nange omutwe mutono ate gumu bwe guti so mbasaba kwesiga ba lawyers ne information officers betwina naye bw'ofuna ene information officer oba police officer attached to anti-corruption unit nakusaba enguzi oba nayagala kukubuzaabuza awo mba nkusaba ombuulire omuntu oyo yani naye sinakiwulira kati afande olumu nga ngenda nenkulaba ku mawulire nti bano badde balwanira ettaka Fanna Kalema abayodde ono yatwala sente zole ya Fanna Kalema abayodde ettaka liggwawa mu nguzi n'ebintu ebitali directly nti mulimu essente. Sebo Stephen tetusobola kusalawo we cannot determine the information that comes to us. Tusobola kwesalirawo nti kino tokitugamba naye ffe ng'akakiiko president ke yateekako jjukira mandate yaffe eri nti we are a link tuli lutindo between wakati wa president n'omuntu wa wansi n'ebitongole ebirala ebirwanyisa enguzi naye tuyina ekirala obuvunaanyizibwa bwe twawaabwa to ensure speedy processing of corruption cases but also to respond to the public outcry. Okay. Jukira nze ng'ow'amagye ekintu kyonna ekikwata ku muntu wa bulijjo tuba tulina okulaba nti poliisi ekoze gwayo naffe tukuumye omuntu wa bulijjo. So ettaka abantu ebizibu by'ettaka bingi tetukola ku ttaka lya kinoomu private land tukola ku byamataka omuli forceful eviction abantu bangi ng'omuntu omu olw'okuba mugaga ayagala abagobe kyali esiisa wano ewakiso era twakolawo ekikwekweto nga tuorganizinze ne Kampala KMP commander Kafero Moses. He organized police, they went and rounded off that sisa bali abali beyita abalangira nga baklaminga kubeera bazukuluza bazukulu boyo bakabaka kagulu eyaliwo in 1700 1700 nga Buganda land agreement tena sainingibwa twabatwala mu kooti kati esisa wali eddembe twagenda ekirangira twagenda Kamaliba Mpigi twagenda ekyangwali mu Kikube district communities ne tuzitereza n'abantu bali mu
court z'amateeka abo abasangibwa n'omusango naye tukolagana ne Ministry of Lands ne tukolagana ne police kubanga ebyo bibiri birina obuyinza ku ttaka fe tuli link. Alright. Tuli ku BBS Telefina afande Lieutenant Colonel Edith Kalema mpozi njagala kujjukiza emisinde gya Kabaka birthday run gya ku Sunday eno gigenda kubeera mu Lubiri Mengo Kabaka gyagenda okusinziira okugisimbula naye tetugenda kukungaana lw'ekirwadde kya COVID-19 olw'ensonga eyo kugyetabamu olina okugula kit eno eya Kabaka birthday run yasinyisa omutwalo gumu gwokka eri wano ku BBS Telefina ku Masengere abasanga ku Majestic Brands ku Bulange Mengo gigenda giggwayo nno ababaka ba parliament abakulembeze ab'enjawulo mu nsi kinomu bajetanidde naye gikyaliwo emitono mugigule bijja kutuuka ku Lwomukaaga nga guno gw'omutwalo ku black market bakuguza mitwalo 3. Ogenda kwambala kajoozi koddukire gy'oli otuweereze video ku WhatsApp kulage ku Telefina era naffe emisinde tujja giraga live. Afande in fact njukidde afande Nakalema wampita mu corruption walk nga nkyakolera gye wansanganga ne tudduka ne tukola corruption walk kati nange nkwaniriza n'ekitongole kyo okudduka emisinde gya Kabaka abantu babiri balamu tujja kwenyigiramu abatononya abanaaba ojjukira emirimu mingi naye kati nze kankusuubize nja kubaayo ne ba staff abanadduka okay ojja bagulira kits nja kubagulira kits. Alright afande tunaatera okumaliriza tugende tukole ebirala essebo naye waliwo recent case gye wakahandolinga ya basumba bombo musumba ya bombo walaba abantu abali prominent nga mkiyita Samoni ngwa bayita Mondo Mugisha Aposo Siraje Semanda musumba wa kanisa eyo Catherine Kusasira n'omuwandiisi wa president Hilary Musoke Kisanje otusewa abampulira wabata bate bakuberi sigwe oba police whatever mpa kigenda maaso ku case eyo. Mami Danstan Busurwa my brother and nabatuuliriza omusango gwa Pastor Siraje Semanda nze nasalawo obutamuyita pastor kubanga tewabeera pastor mubbi so now tumuyita fraudster kubanga abantu bangi yababba so kye twakolako omangu nnyo the so called Pastor Siraje Semanda already ali in courts of law oyo twamutwala dda mu kooti ali ku remand up to December 20th lwanakomawo mu kooti okwewozaako beyakolagana nabo the detectives abapoliisi abali attached to my unit benkola nabo bakwata Siraje Semanda nga amaze okukulosinga atuuse Tanzania adduka yali adduka n'omukazi w'omugenzi kati Yuga yeyita prophetess erinnya ndyerabidde nabbi omukazi baali wamu n'omukazi wa Yuga ate mbu baluganda omukazi nabbi omukazi n'owa Yuga baluganda abo tukyabanoonyerezaako kubanga omukazi owa Semanda ayina bebi wa myezi 4 so nagamba nti abo bapoliisi bagira babacyondozeeko nga bakyali waka awo bwe tutandika omusango abapoliisi bwe batandika okunoonyereza Pastor Siraje n'agamba yakolaganako ne presidential advisors ababiri oyo Catherine Kusasira ne Dr. Hilary Kisanja Musoke era ne pastors abareportinga ne private school owners abali mu maziga g'amaanyi abantu kako nemba meetinga ne lawyers baffe ne bapoliisi ne batuwa obujulizi nga Kusasira ne Dr. Hilary Kisanja bwe bali mu kanisa eyitibwa Revival Ministries Ebombo awo ngambira abapoliisi musamweninga abantu abo kubanga teri muntu yenna ali waggulu w'ebiragiro ne Mondo Mukisa era Pastor Mondo Mukisa naye ali musango ogwo era babasuzayo mu poliisi nga bababuulirizaako kati bali ku police bond poliisi ekyanoonyereza kubanga omusango guno gukyali munene bikyajja naye abo abakosebwa ennyo representatives baabwe oba ababakiikirira president yabayita n'abamiiting e Karamoja n'abasuubiza nti agenda kusaba parliament erabe bwesobola okubayambako gavumenti teyakirimu naye nga abantu beetaagibwa obuyambi kubanga baali babibwa nnyo ate nga balabirira abaana bano abali
vulnerable mu masomero ago, some schools, some private schools masomero aga kinoomu. So musango gugenda mu maaso naye mastermind ali mu kooti. Siraje Semanda ali mu komera kooti. Abaagala okutuuka kakiiko ko nga tumaliriza kuba wa mawulire bakola batya enamba ziina wano oba tuziina n'enkola ki? Bibi Steven Muzimpe tuzina. Mwami Steven Kirenga aba Steven Kirenga namba zina aziwandiike wezili. Omuntu abaami n'abakyala abatulaba n'abatuwuliriza mwena mwebale nnyo mwebale ddala abantu ba bulijjo be balwanyisiza obulyake buno be batuyambye ate nze mbasaba mu bwewombeefu tuyambe tulwanyise enguzi ffenna we tuli mu maka gaffe mu baana baffe mu masomero abasomesa jjo nabadde njogera n'abasomesa abamu abayita mu 300 bali kazi camping site nga mbasaba okuyigiriza abaana baffe empisa obulyake ekintu kiva mu mpisa ensiwuufu embi nnyo so nsaba cultural leaders era I am appealing to nsabira n'obwewombeefu obwakabaka bwa Buganda buyimukiremu kubanga empisa kyetukulembeza mu Buganda muno kituufu nnyo tuyigiriza abaana baffe empisa bave mu bubbi omuntu wa bulijjo omuntu amaanyi ate mwebale nnyo abantu ba wansi twagendako twanoonyerezaako mothers obutemu ekisimbiri town council omwana Serungi Vincent we yakubibwa omupoliisi otwamukyajinga ne madda wafula ejjinja Rwanda kisimbiri Wakiso tetwagala muntu wa bulijjo okubonabonera wansi eyo nga tayogedde poliisi esobola kutuukako naddala poliisi gyenkola nayo tetujja kubaleka basebo ne banyaba abatuwuliriza bw'oba oyagadde kukuba ku ssimu zaffe eza State House Anti-Corruption Unit essimu eri 0800202500 eyo toll free togibwako ssente ate WhatsApp musindike ku namba 0778202500 ezo ze namba eziri official eza Anti-Corruption Unit tuyina emikutu emirala nga websites emails and all that naye mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa akakisa radio y'obwa Buganda Kyabasa tubenyumirizamu mwebale ku BBS Telefina BBS Telefina mwebale nnyo okutuwa akakisa mwebale nnyo okumpa akakisa okwogerako n'abantu baffe waliwo ngambye wano enamba ngibaddiremu 0800 afande gyakusomedde eri toll free yabwerere afande 0800 202 500 eya WhatsApp 0778 202 500 abesimbe omukalu bali 11 mu dakiika emu bonna Uganda oba wamagezi ki sebo nja kusaba nti nze byakalu sibola kuyogerako sina busobozi obwo ndi wamaje I am a serving soldier sisobola kwogera ku bya Lieutenant Colonel Mpozi bagambe busobola bulungi naye bakubirize kakwati kubiriza abantu ba Ssaabasajja ne bana Uganda bagoleki abantu ba Ssaabasajja omutwalo gumu gokagoka okuwagira emisinde gya Kabaka era nze nja kugulirayo abange 10 eyanziza nnyo badduke bakuweereza bagende babeere balamu ensimbi zigenda kujja tugule t-shirts z'okudduka embiro za Kabaka Ssaabasajja awangaale Ssaabasajja wa Buganda weebale nnyo Lieutenant Colonel Edith Nakalema akulira akakiiko ka State House akakulwanyisa obuli bw'enguzi eddakiika z'otuwadde tuzeeyanziza nnyo n'ebigambo byowadde eggwanga tunaddamu nga tuzeemu nze Stephen Danstan Busuula katufune program endala zijja genda maaso tovaawo